Oyo yeweekitiibwa Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi ssaawa eno ali Lukaya ku St Jude Parish esangibwa Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu olwaleero gy'agenze okutenderereza omutonzi we. Honorable Leader of Opposition asazeewo asinzeeko n'ab'e Lukaya olwaleero kubanga akola mirimu gya ggwanga Uganda, agezaako okulambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulondoola oba ddala gavumenti ebitundu ebimu erina ekyenjawulo ky'ebikoledde, kubanga bwe balaba ensonga nga zino bagamba nti mwogera bwogezi kubanga muli Kampala, naye ate ebitundu eby'eggwanga eby'enjawulo babakoledde eby'enjawulo. No ayaniriziddwa Ssempijja Bamulangaki owa security akulira ebya security, minisita wa security mu ggwanga, ono nga ye yali MP w'e Kalungu n'aggyibwayo omuyaga gw'NUP nga bwe bali baguyita, era yamwaniriza mu kifo kino ekyerukaya ng'ensonga enkulu emututte kwongera kwekenneenya mirimu obanga ddala gitambula nga bwe giteekeddwa okutambula. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa waali nnyo okutuusako pulogulaamu eno. Haji Ssettuba akujjukiza nti gwe alina okusomoozebwa okw'enjawulo gwalemereddwa emirimu nga ogamba nti emirimu okola naye tosasulwa, obanga gw'ogamba nti noonyeza emirimu gibuze, obanga gy'oli ogamba njala kugendako bweru naye bikyannemeredde, empapula ziganye, mweyune akuyambe, akusomera busomezi dduwa, buli kimu ne kitambula nga bwe kiteekeddwa okutambula. Essimu kw'omufunira nno eri 0703 31 39 25 ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Okutuuka obwakabaka bw'Abaperisi bwe bwamerawo. Ekigambo ky'Omukama kye yayogera mu Yeremiya bwe kyatuukirira kityo nti ensi eno eritukuza Sabbaato ebbanga lyonna lyereemalanga matongo, nayo neewummula Sabbaato. Emyaka gimale kuyitawo 7. Omwaka ogusooka ogwa Kiiro kabaka w'Abaperisi, Omukama n'asitula omwoyo gwa Kiiro kabaka w'Abaperisi atuukirize ekigambo ky'Omukama kye yayogera mu Yeremiya. Yafulumya ekirangiriro n'alagira kibunyisibwe mu ngoma ye yonna. Anti Kiiro kabaka w'Abaperisi agamba bw'ati, Omukama kabaka w'eggulu ampadde engoma zonna ez'ensi. Andagidde okumuzimbira ekiggwa mu Yeruzaalemu mu Buyudaaya. Awo nno buli omu mu mmwe ow'eggwanga lye Katonda we abeere naye ayambukeyo. Ebyo Mukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu oba si kujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro. Oba si kujjukira, olulimi lunkwatire ku mimiro.
azibazeseo mwetwawanikeno ngozafe eyonna bali batuwangangusisa gye batusalira ennyimba abali batulabya ennaku ne batusala essanyu nti mutuyingire mu nnyimba za Siyoni. Tuyimba kitoluyimba lw'Omukama nsi endala obanga kwerabidde Yerusaalemu omukono gwange ogw'ejjo gwerabirwe nyabula. Obanga sikujjukira olulimi lunkwatire mu bibiro obanga Yerusaalemu sikwekisa buli ssanyu lyange lyonna. Ebibi byali bituse, enneema ye yatulokola. Essomo eryokubiri lye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira Abefeezi omutwe ogwokubiri olunyiriri olwokuna okutuuka ku lw'ekkumi. Abooluganda, Katonda taggweebwako kusaasira, okwagala kwe kwatwagalamu tikukoma. Ebibi byali bituse, bwe yawa Kristo obulamu naffe n'abutuweerako. Enneema ye yabalokola, naffe yatuzuukirizaako, n'atutuusa n'eri mu ggulu mu Kristo Yesu. Yatugirira ekisa mu Yesu Kristo, n'ayoleka bw'atyo mu mirembe egirijjirira obugagga bw'enneema ye obutenkanika. Neema ye yabalokola mu kukkiriza, sikyava ku bo, anti
kirango kya Katonda. Alright, tuli ku mukolo gwa St. Jude nga guno mukolo gwa St. Jude Lukaya ogutegekebwa ekelezia mu parishi ye Lukaya okulaba nga ate babaako sente ze basonda okuddukanyira ekkanisa eno. Osako ku mukolo gwe gumu bataddeko bagenda kugattirako emigogo gy'abagole egiwerera ddala nga bw'ogiraba emigogo gy'abagole egiwerera ddala beetwalidde obufumbo bwe bakuŋŋaanyizeewo mu bagamba bati obufumbo kigenze naye emigogo gy'abagole gyo giwerako azini nga bw'ogiraba olunaku olwaleero. Mulimu abavubuka, mulimu abakuze mu myaka naye basazeewo batukuze obufumbo bwabwe olunaku olwaleero. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Honorable Joel Ssenyonyi kwali ku mukolo guno butereevu nnyo nga yayitiddwa, era kuliko n'abakulu abalala nga Nabbanja eyaliko member paalamenti w'ekitundu kino Vincent Mamulanga Kisempijja, ababaka ba paalamenti okuva mu kibiina kinuupu kwe bali bayitirivu nga Mutanziga amanyikibwa nga Katabaazi, kuliko Florence Namayanja n'engedeko bangi abaliwo ku mukolo guno. Tugenda kuba tukutuusaako paati entonotono, tugenda sooka tuwumulemu then tukomewo ku speech ya Leader of Opposition oba oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi. Obudde buli Yesu yagamba Nikodemo tinga Musa bwe yawanika omusota ogw'ekikomo mu ddungu, bwekityo n'omwana w'omuntu bw'ateekeddwa okuwanikibwa, buli amukkiriza aleme kuzikirira naye afune obulamu obutaggwaawo. Kuba Katonda yayinga okwagala ensi, kyava agiwa omwana we gwe yazaala omu, buli amukkiriza aleme kuzikirira naye afune obulamu obutaggwaawo. Anti Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisingisa wabula okulokokera mu ye, amukkiriza kigumusinga naye atamukkiriza nga bwamusinze dda, kubanga takkiriza Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisingisa musango, wabula ensi okulokokera mu ye. Amukkiriza tigumusinga naye atamukkiriza nga gwamusinze dda, kubanga takkiriza linnya lya mwana omu yekka owa Katonda. Leero nno omusango gwe guno, kubanga ekitangaala kyajja mu nsi, so abantu ne baagala enzikiza okusinga ekitangaala, kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Anti buli akola obubi akyawa ekitangaala, tajja eri kitangaala, ebikolwa bye bireme kuvunaanibwa. So buli akola obulungi yeeyuna ekitangaala, ebikolwa bye biryoke bimanyike, anti kubanga bikolebwa ku bwa Katonda.
ebigambo by'evvanjiri ya mmisa eno bikomye wano. Munaku Makalena Watuna Wakuita Jimuje Musoniwe Yeri Yamerikwe Amen.
Katonda mwenna abakuŋŋaanye mu bungi bwe muti mbaaniriza. Njagadde okubajjukiza newaakubadde tuli ku kikujjuko kino ku kibbiitu eky'emyaka 25 kasookedde paalishi yaffe eno ewolerezebwa Yuda Taddewa Mutume eyeeruka yeebangibwawo obudde bwe tulimu bwa kisiibo tweteekerateekera amazuukiro ag'omwaka guno. Mbeebaza byonna byemukozi Kristo era buli omusaasire n'oti akulembera era bakwaya bulijjo mbagamba tolina kwogererawo kagambo konna obudde obwo kasita tugenda budde obw'okutukuza omusaasire n'oti yekka kyalagira kye tukola bw'ayimba nti lino twatule essuubi twatule ekyamagero ky'okukkiriza kyaffe ne tugamba tutya tuwangira okufa kwayi Mukama twatula okuzuukirako okutuusa ddi olijja. Awo buli lutumalaako nga tuddamu ekyo. Kaakati obudde buno bwakalema buli mwaka bw'obudde obw'omuggundu ogw'enneema y'obusaasizi bwa Katonda obw'okuddamu okwefumiitiriza ku kyamagero ekyo. Awo nno newaakubadde tulirukayo wano ku myaka 25 ekyo temukyerabira kibeere mu mitima gyammwe. Njagala okubaaniriza naasookerayo naakomawa. Njagala okutandikira ku baganda bange abasaaserdoti mwebale kujja abangi bwe muti newaakubadde ng'olunaku lwa Sande buli omu alina ekkatala gye yagabibwa naye bano basuusuwazizza ekigambo kya wano. Monsinya Dominico Ssengoba omusigiri waffe bwana mukulu waffe wawano ate ye naagamba ki? Nnyamiriza n'abasaaserdoti abaakolerako wano Father Sigala Stephen ani omulala aliyo Father Luswata abubalira ku staff Bukalasa ne Father Muyimbwa Eduardo naye yagenda Bukalasa wano batendekerayo banaasomesa mu seminariyo